Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Owange gwe wali owuliddeko ku kigambo kye bayita autophagosis. Autophagosis nkola eyavumbulwa omusajja gwe bayita Yoshiniro Ushumi mu 2016. Ekigambo ekyo kitegeeza nti obutafaali obuzimba emibiri gyaffe bufuna akadde akeeyoza kye bayita recycling of the cell content, okubeera nti akatafaali keeyoza nga kejjamu obutwa n'okwetereeza bisharut singa oba osiibye. Wulira Katonda bw'agamba wa antasuumu khairun lakum in kuntum ta'lamun, kale singa mwali mumanyi obulungi obuli mu kusiiba mwandisiibye. So okusiiba kutuyamba okuba nti obutafaali bwaffe bweyoza ne bwejjamu ebiba bibulimu mu butwa. Ensonga ey'okubiri, obesity, omugejjo. Tukimanyi waliwo kye bayita body mass index, yembalirira eraga obuwanvu bw'omuntu ku buzito bwe. Obuwanvu bw'omuntu bulina okuba nga butambulira wamu n'obuzito bwe. Buli obuzito obusukka ku buwanvu bwo ojja kufuna obuzibu. So omuntu bw'asiiba, amasavu agamulimu, agali mu matama, agali mu lubuto, agali mu biyungu eby'enjawulo gookyebwa okufuna energy. Nabwe kityo omwanadamu bw'aba asiibye, omugejjo gukendeera. Ensonga eyokusatu, reduction in cardiac problems, okukendeeza ebizibu eby'enkuba y'omutima. Omuntu bw'asiiba, amasavu agabemberedde ku mutima gwe gayokyebwa okutuwa amaanyi. Omutima gw'omuntu bwe guba gubembereddwa amasavu, tegufuna space kuba gulina kye bayita leakage. Guli mu mbiriizi zaffe, ate embiriizi nga ziggaddwako amawuggwe. Kati Allah n'agwambaza ne olubi lwe bayita pericardium. Kati buli omuntu bw'ogejja, omutima gubeera gujjudde amasavu, guba tegukyasobola kwenyeenya bulungi kuba nabwe kyesobola okubeera nga kikendeeza ku masavu agali ku mutima gwo, kubeera nti omwanadamu aba asiibye. Ensonga eyokusatu, body check up. Nga tonnagenda mu ddwaliro oba oyagala okutegeera nti olina ekirwadde kyonna mu mubiri gwo, wekola ekintu kimusiiba. Katusitaka nakutanda n'osiiba ng'obadde olinamu akasujja akeekwese, kagenda kwejjayo. Ojja kulaba nga ebisuyu bizze oba amabwa g'oku mimwa agazze, kubanga lwaki? Osiibye. So okusiiba kuyamba okuba nti omwanadamu yeekyekinga obulamu bwe. Singa osiiba nga obadde olina sukaali, of course togenda kumalako lunaku, ojja genda mu ddwaliro bakugambe nti mwami gwe olina sukaali oba olina ulcers, tosobola kusiiba. So okusiiba kutuyambako okucekinga obulamu bwaffe, embeera gye bubeera nga bukoze eki, nga bulimu. Ensonga ey'okuna bagiyita organogenesis, organo rehabilitation. Organs zaffe, wetugamba ekigambo organ tuba tugamba ebiyungo eby'omunda. Gamba nga alqalb, omutima, arria, amawuggwe, alkilal, ensigo, alkabid, ekibumba, walmaswarini, n'ebyenda. Ebyo byonna byebiyungo bye tuyita internal organ, ebiformingwa mu process gye bayita organogenesis. Kati ebiyungo ebyo olw'okuba nti omwanadamu osiibye tolidde, olubuto luno oluwa obudde okubanga olubuto okusogola agitation, okumenyaamenya emmere, lukozesa amaanyi mayitirivu nnyo. Kati olw'okuba nti olubuto terutataaganyizibwa olunaku lulamba, amaanyi ge lulina okukozesebwa gatambuzibwa ne gagenda mu biyungo eby'omunda ebirala nga mu mutima, mu kibumba, mu nsigo. Kati lw'obeera ng'osiibye, ebiyungo ebifuna akadde akeeyozaako, ne byezimba ne bikuba ebiraka munda, ne byetereeza,
ne byegogola kye bayita organo rehabilitation. Ekyo tosobola kukifuna okujjako nga osiibye. Jjukira ekyokulabirako, ensigo zirina akasengejja ke tuyita glomerulus filtrate. Akasengejja ako kamanyi okufunamu amayinja ge tuyita kidney stones. Ganaavaamu gatya? Kidney stones zisobola kuvaamu zitya? So omuntu oba osiibye, ebyo byonna bifuna akadde akagezaako okulwanyisa amayinja ago agali mu nsigo zo. Ensonga esembayo, ensonga zandibadde nnyingi naye tugenda tulondamu ensonga enkulu eziraga nti omuntu bw'aba asiibye afuna omugaso gwakola ki? Gwafuna. Ezimu ku zo okubeera nga reduction in sexual libido. Omwana Adamu okuba nti bw'asiiba akendeeza obwagazi bwe mu mbeera ey'okwegatta. Omukyala akendeera obwagazi eri omusajja, n'omusajja akendeera obwagazi eri omwami we. Nabwe kityo omuntu waba asiibye gye gimu ku migaso gyetukola ki? Gye tufunamu. So tukimanyi bulungi nti obwereere bw'omuntu buyina emisuwa egyayawulidde ku bwo. Emisuwa egyo buli bwe giyiwayo omusaayi, ng'omusaayi ogwo gulimu ebirungo nga glucose, kye kireetera obwereere bw'omuntu okunyiiga, ne bibeera nga bwandyetaaze okubaako omuntu abukkakkanya. Kati woba osiibye omusaayi guyiika mu bwereere bw'omuntu nga teguyina glucose, amaanyi gali agabuleetera okunyiiga gaba tegaliimu. Nabwe kityo bw'obanga osiibye kitegeeza nti tegujja kufuna maanyi, buba obwereere bwebase nga tebunyiize. Kyobola Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba kyabange mu abavubuka omu ku mmwe abatasobodde kubeera nga awasa, kyandibadde kirungi n'abeera nga asiiba, kubanga okusiiba kukendeeza obwagazi bw'omuntu. Era mu bigambo bye bitamuggwako ebirungi eby'amagezi yagamba nti suumu tasihu, bannange musiibe muwone. Nabwe kityo gye gimu ku migaso emitono ennyo, emigaso giweranga 18 gye tujja mu kusiiba egidda eri obulamu bwaffe, naye twogeddeko emigaso ena gyokka insha Allahu ta'ala. Allah kyava atugambye nti wa antasuumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Singa kale muba musiibye mwanjirabye emigaso egiri mu kusiiba singa mwali mumanyi. Ebiwooma byonna biggwanga byokya, munzikirize mberekereze. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.